Olutalo lwa Mama Fina Sakone Anitaida n'omukulu amanyikidwa wanga SB4 lukutte wansi ne waggulu era nga buli tukya ebyama byongera okubeera nga tebivaayo embeera yeeyongera okubeera nga temunage esajjuka etwogera ssaawa eno abantu b'enjawulo buli omu atandise okubeera nga te afuna sayidi abadda ku sayidi Anitaida bateza okubeera nga te nabo basabula sayidi eno ate bali ku sayidi ya Mama Fina ne SB4 media nabo abatandise okubeera nga temunage bajjeyo bwino tubekyali awo bwino mpya natandika okubeera nga tavaayo Mama Fina baine geje bagiragiramo ensonga zaabwe mbwe yaletedde n'okubeera nga temunage Anitaida akera ku macho okubeera nga temunage ava mu bufumbo obwo bwa SB4 era nga njagala kubeera nga tekuzanyira obutambi buno waliwo avuddeyo nabeera nga munange akakasa era naleeta obujulizi ku love ya Mama Fina n'omukulu amanyikidwa nga SB4 media sibyange njagala kubeera nga tekutera obutambi buno atongera okubeera nga tetuwulira ensonga ezo nga bizino okubeera nga tezigenda mu maaso saidi zeeyo tuzikalira ngenda kubeera nga tembikuzanyira watali kumala budde shakasha musomo wa dua enamba zisimu wasa ku stickers omufuna ajja kubeera nga takulombereddwa gowena wena ine ensonga ezikyaganya ajja kukozesa amaanyi okuva mu crane akoleko omufune ku namba zisimu ziyita wansa ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana mufune tojja kubeera nga te uwejusa katandike n'ensonga zino eza Mama Fina ebyama ebipya ebizodde okubeera nga tebivaayo ku love ye ne SB4 media temuvaawo ndi ku live nkola ekiraamo kino kunsi sirinaako kyange kunsi sirinaako kyange ogambye sizaala wekimizi sirina ku mwana kunsi n'omukazi sirina kubanga omuntu atazaala asobola okuba n'omukazi n'omukazi sirina kati buza kunsi wembanga nfudde ndiba freedom bitiibwa nti munnaye gayi avaayo n'ayogera amazima Nalonge yakazaala abalongo wuuyo bamukyaye SB4 ate SB4 ayagala Mama Fina. Mama Fina yamenyeewo obufumbo bwa Anna. Ekyo kyo amugala nti Mama Fina agulira SB4 kawunda agimugulira ngaani. Mama Fina yayonoonye obufumbo bwa SB4 yabumazeewo era nyongero bajjukiza nti wandiyagala nnyoko n'omusajja badia sogera kalebula anantwaza ku CPS naye nga Mama Fina yeyayonoonye obufumbo so kikujjukize nti ne bw'ozaayira omusajja abalongo tekimukuuma waaba si wa kusigala ne bw'omuwa ssente ne bw'omukomba mu kabina awo nno maze ekigambo kituulamu ekijja kijje Mama Fina homebreaker munoonyeeko abanaba banneetaaza ekigambo kiwaako obujulizi Mama Fina ebulenga wabba omusajja wa Nalongo Anitaida abeera ekirwa iye gamba nti ye ekikigwe bannange mukulikeeyo ku business shower ya Anitaida bannange congratulations upon your new school bannange bannamwe kyabadde mu tenti takatono ekikigwe comment ngogambe ekikigwe ndukuwe nduleko bandukuwe abantu bedda bebuuza bannange Mama Fina aliruddawa omukyalo omulungi oyo godmother w'abalongo ba Anitaida aliruddawa yatuwa obugoye obugato aliruddawa SB4 bannange bebuuza SB4 kijja kityanga bawa Anitaida Salongo mulamba ate tali ku business shower ya mukyala we Nalongo omukyala nayimuka n'akatutema n'atugamba nti temukikoona ko bali bayawukana dda era mbu byambu bannange mu bintu zamusitula mu bigambo limusajja mukulu mbu Mama Fina yafuuyire nyingi Anitaida era n'akyusa obwongo bwani bwa SB4 mbu n'ayagala SB4 era yatandika okumusendereza nga muwa omusente nga bwamuwa obulabulabo okugeza ng'emmotoka tuwadde ate nze bwenfuna olugambo mba nina okumubabuuza lutuufu oba si lutuufu kubanga bannange simanyi kigenda mu maaso abantu mwebase muli eyo mwebase naye ne wa Anitaida miranga myereere omusajja mu nnyumba be omusajja bamubababada nze nakitegeererawo teri alumirirwa nga talina kigendererwa nze nakitegeererawo kasita batandika okuwoyo SB4 mu motoka simanyanga miliyoni 3 simanyanga agendako out simagendako e Dubai trip simanyanga yakima Mama Fina ku airport yewuyo wa Mama Fina ewuwe yafuulayo wuwe taka wa Mama Fina mtukomera yewuyo yayaniriza yaguba yaprovinga yaguba ningamba mwana SB4 yasoma kinyo Mama Fina kutoka ku mwezi kutoka nombo ba mikwano nange ningamba let's us wait for the future munaye no tuba tukyali abo ngaba buza Anitaida omusajja aliwa ate era nagamba mumpe ku mazzi
kasikonda nini buli bekifundu ani afuuye banange Antaira nga tayagala kwogera na kusaalongo nga wulira bwe bamwogerako it is unheard of ekikigwe Antaira yagambiddewo banange nsitemumbuza musajja ekisookera ddala omukyala eyatwawula mulogo yagenda nandoga kubanga nkyali lubuto ekikigwe yaloga Antaira aleme kusumuluka mbu Antaira nasumuluka yaloga Antaira aleme kuzaala mbu Antaira nazaala yamuloga butazaala wabula yazaala balongo bwatyo nno n'avaayo ne beekaza ne beeyogeza mbu yamuwa eddagala naye nga tebyali bituufu ekikigwe nze mba nnina olugambo lwonna ate ndikuso munaino sibalwise eyo nga batugamba mbwera oyo SB4 golaba bamuwa sadda wali ne wamafina bamuwawo ekisenge bamuwawo dde ekisenge kugambye asula wali asiba wali bamuwa bafukamidde ekikigwe mbu mamafina agala nnyo obuvubuka obutototo nga SB4 byambu tamubembuuza munaye sikulisa ekyo nange mbadde awo nga nebuuza naye mbuddala mu butuufu wabanga mama fina bulijjo yawooya ebirabo nga ali lubuto biki buli kyabagaliza kiki ekyamuganya okujja ku bizinesi eyamuwala we eyamuzaalira abalongo be yamuweera eddagala banzake temusugamba nti n'eddagala ly'abalongo lyalifu bannange Antaira bwatyo ng'asaba akayimba bwe yabadde ayimba akayimbako yagambye nkaweereza omulogo akyasinza omutima omuki mama fina nga kayimba baali bandogaloga nagamba DJ kizikize nkiddemu mama fina wuliriza teka okutu baali beerozaloza abange nezunga n'abalongo bange nezunga nga Katonda abaleeta nga tebakwata kikigwe nkudiremu amagezi gazze yamugambye mama fina tega okutu namugamba mukazi gwe wali wandogaloga buli kimu ne buli kiwaloga kyafuluka teri ddogo eri Isirayiri essomero ndimaze ate n'oyo SB4 namukubirako essimu n'agaana okukwata ekyepozinga abange waliwo we nakuba amasimu tebakwata kati here I am essomero lyange ate lya ssente za kikazi tekuli yadde n'ey'obusajja yadde n'eyo omulogo gwe muwoza era yefulaya mane talina byayamba abantu mukazi mubi nnyo yamenya amaka gange she's a homebreaker she's pretending to be a good person yet she's not nagambye ekikigwe ani olugambo lunansuzanga nkoko nadde nga lumonde mu kikata anti zawali olugambo wesiva atawali bino nesisivaawo ekigwe nengamba bino byenjagala binagwerawa omulogo yatuta omusajja anawangala naye oba nedda baneyanjula oba nedda banavaayo mu bantu bagambe nti kati byeyagala oba banasigala bayirira mu nkoto byampuna byange naawe simanyi kiddako negwe kyoba omanya Antaira golo 8 bali SB4 ne jjajjaawe golo 0 katulaba omupiira we gunagwa naye sofa Antaira jju Antaira yali waggulu yakulembedde omupiira nze bino byenjagala Antaira yongera okubalumya sebumbu yamugulira emmotoka namugamba Antaira tagitolanga mu maaso kino kikambwe bwatyo Antaira neyegulira eyiye bwe yegulira eyiye ne bamugana nogipakinga nga mukikomera nga akipakinga bweru ekikigwe yatuukanga leero bwasula encatasula mujjukira Antaira bwe yavaayo n'agamba tadda wa musajja oyo n'akuba n'ebifaananyi omusajja omulala ebyo byonna mulowooza lwajjo lwadda nga nozaala abalongo tannabazaala mbu abalongo abo yabazaalira kutebuki naafa taafeeya naasula taasuli bannange Antaira mwe banamwatula ojjedde ennaku ye ku baby shower n'amaziga ne gajja n'akaaba n'agamba nze temunyongera omukyala mama fina mukazi mubi nnyo mukazi mulogo yatwala omusajja wange yangoba ku musajja wange omusajja bannaye omusajja talina kyawa Antaira era buli kyomulaba ne Antaira ssente ye yakikyala bannange mutwala abaana bwa Antaira Antaira mumuwa abaana ab'ekirwa abantu b'ekirwa bulindo saidi eyo yonna muwe Antaira abaana Antaira banange mumuwa abaana mwongere okuswaza abalogo SB4 akaabe ono Antaira aligumite yagambye kasita aba ne mama we kasita ajja ku baby shower basigadde tomubuulira yabalaba bukulu nga biza ono asabula yagambye n'oyo omulogo yatutte bbaawe ekiseera kigenda tuka mukama amuyambe era tebalibeera bonna era mukama ajja muyamba omusajja we ajja muddira ono Antaira nkugambye mpaka za mmindi ku Bible ye tava ku mukama kwatava kyokka nabali ku mmindi kwe batava era yabadde akola baby shower eri nga bali ku mmindi ekikigwe iwa Antaira miranga ateewo omulogo sanyu anti asuze amasavu amatototo amaniga amatototo munnaki oli kubibbe mama fina oli kubibbe omusajja siwo omusajja wa Antaira tewirabira watugamba oyo bulazawo Antaira mukwano kugambye ndaba ninajo batefukuseka ekyamazima tekisesa naye obusungu obuli ku Antaira baba bwe tutaabukwate bulungi buli obusungu buyinza n'okujjako gavumenti
Ani mukwano mbadde nsaba mu ntandikwa ya byonna obusungu bwo bukendereko byomwe wakafanseko nga sinti tusekerera kyoyitamu nedda naye kugamba oyina bwe waleese obusungu obupya new stooko y'obusungu ani Antela njagala okukugumya Papito and I tukuwadde $2 as a contribution to your new business naye nga nja kukusaba ogome. It's good that you had a time to let it out. No, kubanga mbutufu. We could read through the lines nti waliwo boolyawo ebitagenda bulungi, but now that God has lifted you past that, mukwano nkusaba ogume kati oyambale the professional court. Let it go. You've started a business. Abaana bangi abagenda okubeera mu mikono gyo, nkusabira abantu bakuwagire era mmanyi nti bagenda kuwagira. Abaana bangi abagenda okubeera mu mikono gyo kati beetaaga side yo eri sweet era gye mmanyi nti ogirina. Antela has a very, very sweet humble side of her. Kati eyo ye side gye njagala ate olaga abaana abo abazadde be baba bakuleetedde naye nga mukwano obwedda abaseka tebaseka nti bakusekerera naye oyina engeri gye wasabukuludde obusungu ekyamazima ani oyina engeri gye wasabukuludde obusungu ng'essaawa ey'omukube wabadde onyiigidde abakwesazaasazaako awo ku ddugu naye nga Antela mukyala wa mpisa, mukyala mulungi. Nze mmanyi nti abanaamuwa abaana bammwe ajja kubakuliza ddala n'okubalera nammwe musiime. Nga tuvudde mu by'okusaaga mbadde bambi kugamba Antela yankutteko nga tuvudde mu by'okusaaga nagenze okwebaka last night nga Antela andi ku mutima. I can only imagine what was running through her mind and all the memories and all the harsh memories ebyabadde mu mutwe gwe bambi. But God has carried you past that. Webale kutandika business, Antela, big congratulations. Your business may not be all that, but it's yours. Singa ddala obukulu, it's yours. Ekyo kinene nnyo n'okusinga ebirala byonna. Nabadde nina ekirowoozo nti mpandiikire President w'eggwanga through maama omulungi comptroller Maama Jane Bareche ayongere okwatirako business ya Antela, naye ntera kumugamba nnyo bye Masaka. President kasigale nga mutikka migugu gye Masaka. Tengenda okukola ensonga ya Antela ngenda jjanjula butereevu eri Nalongo munne. Speaker Anita Among Magogo, Nalongo wa Engineer Haji Magogo. Bwe ngenda okutuuza nsooke mubuulire ku Nalongo munne mugamba ono ye Nalongo bw'otayingira mu nsonga ze. Kubanga ekyamazima Antela naye nga nkwagaliza birungi byereere mukwano. Faruku Sakozi sambyako ku nsonga z'abasingle mother, atandika okukola lisiti kubanga omusaala ogusooka teguli wala okulayiramu nange kubulako wiiki 2 zokka. Inshaallah Mukama agenda kututuusa ku buwanguzi obusemberayo ddala. Inshaallah Mukama agenda tutuusa bulungi ku lunaku lw'okulayira nga bw'atutuusiza ku lunaku endala zonna. N'olwekyo Faruku Sakozi tandika omulimu gw'ennakwasa ogw'okukompayiringa abasingle mother. Waliwo abamu abantuukirira betugenda otandikirako mu mwezi okusooka nga bwe nababuulira nti basingle mother $5,000,000 ku musaala gwange zijjanga kuvaako ziyambe basingle mother 5 every month abali obubi ennyo butuufu nga bembeera eyaabwe esigadde ku wa Katonda. Naye wakati nga tetunnatuuka ku basingle mother abo zeza Antela $2,000,000 ezo zo nzeekudde. Ngambye nedda buno obusungu bwa Ani bwe tutaabuyingiremu, buno obusungu bwa Ani, buno obusungu bumenya n'ekizimbe. Wamala ennakasala emyezi 3 ng'abaana bavuddemu. Maama Fiina ng'afandinga ssente buli lunaku. Mwena bamanyi Nakasolo International $2,000,000 plus buli lunaku, $2,000,000 plus buli lunaku oluyita.
ne batuuka okwambala pampa n'atuma ne bazinonanga Dubai ne bazinona luddawa ne batumyanga amatage bajjange Dubai. Wali ovuddeyo n'omusiimako banoogera ekigambo kyonna kyonna ekimusiima. Katonda asobola okuleka gwe n'emirembe. Ojja kubungeeta n'abalaba onoafuna yigo bakwata obulungi. Ekyokubiri omuntu abanga takulumbye manya nti omuntu atakulumbye tomulumbanga. Wavaayo n'onnumba. Galubuniza wali ogerako nazigula emitwalo 8. Kyemanyi tolina nawe wali ozirabye. Osooka naziraba nange. Mba amazima teyanyumye. Galubindi saazitegedde wali ozitegera gonnyambalira. Nani nkwogeddeko gonyuma gwe okulaba gwe. Wekoze ebintu wenno oyambadde bwerero oleza obugulu wa bweru obubi otadde obutiiti ku ngulu. Weyita mulokole ng'osamira. Njagala ove mu depression omanye nti omusajja baamutwala n'ensi ogigambe nti omusajja baamutwala. Kuba n'omukazi amwina omumanyi omuwala omuto omulungi ne famire yo ogimanyi kyezitowa nekyesobola okukola. Abaana ababagaga baatutteko abasajja. Mugume mukole nnyo. Gwe mwavu gwalina entondo gwamanyira abantu. Abakuyamba babasasula ki? Abakuyamba wali basasudde ki? Vaayo kyogere. Byonna bimala bina mudiba bivudde bimanyira mama Fiina. Ndabye kali akawumba obusolo akasubiza abantu embaga ne kabba abantu sente nako mbokogera. Kafunte ntama. Mukazi ayine ebbero yinza okugamba kiswa. N'abasajja bayina ennaku. Muliraba mukaleega naye bonna alifubutulamu. Oyinza okugamba sesota. Kirungi kiki olina ku mubiri gwo. Ne tribe yakuyambako kubanga batera okuzaala abalungi naye gwe alinga eŋŋamiya. Senasimanyi ndimu tribe babeeramu n'ababi. Gwe yakulanga eŋŋamiya. Wetunuulire. Oyina otugulu tulinga to speak we tuti. Oyina ebbeere. Oyinza okugamba mutwe gwa bajjo gwe gumuli mu kifuba. Yeyambula olaba bala terinywa kulanga ng'oli mu ngoye. Watanga ebibeere byonna ensi eraba omukazi omukulu omufumbo kwaje emyaka. Wali okakasaani. Njagala okujjukiza ensi nti gwe asooka okumpalampa. Abalongo bange temusirika. Abalongo bange bajja musasula. Onyumiza abalongo so what? N'embwa zizaala abalongo n'enkukunyi zirina abalongo. N'emmese zirina abalongo. Abalongo bakyalina values. Nalongo yasamanga bwato nga gwe bw'oyasaamire. Bannalongo bayisanga mwe mweyisa. Wantakula ng'omanyi onsobola. Ate katoguze bana balina amannya ageeweeka. Bennakula ensundo mu busolo. Gwe mba nakujjanjabako tolina ky'oŋŋamba. Kasita nasobola okutwayamu amalususu n'akukungula ensundo mu busolo. Neera baazijja era wadiba. Ne bbaawo nkodo balina mujjanja basirimu ne musiba ne yingini. Kati ne wonoonvumu otya ne wookola ki tolina kipya ky'ogenda kuŋŋamba. Naye mwewera kali akalala akalinga akambuti. Oba kakongo oba kambeere. Mbukagenda kuvaayo bwe nnaayogera ogenda kunjogerako ki. Ensi yonna ekimanyi nti social media yali yakuzira nga tebakwagala. Ng'oyi wa bisiraani. Nenkukwata nenkujja nentambulanga nawe nze nakuwanga ssente nze naguliranga emmere. Ne suti watandika kujambala ku nze. Ogenda kunvuma kivumo ki era ogenda kuŋŋamba ki. Ogenda kunjogerako ki. Wangulyako ku mmere. Wampaayo oba wali ompaddeyo. Nze nakutwala mbagagga bona ne wa amo nenkutwala. Nenkufuna abagagga abali mu diaspora ne bakuwanga ku ssente. Ssente nze ne nuli ntege ffe twakuwanga ssente zikuba emijoozi. Erinnya lyali lyaffe ffe twalireeta. Era bwe nabita nga tebitambula. Ogenda kunjogerako njogereko ki kale. Abantu ogenda bagamba ki? Omanyiiko ki? Obulimba tebugaana. Obulimba tebutunda.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.